nsonga ya Nyash Festival tuze ku press conference gomu ku bayimbi abalina okujja okushowcasinga ku lunaku wetegese otya okubanga abafano bawakira ekisembera ekisinga obukulu ku lunaku luno kuba na bbina ennyimba weeziri endongo weeri ebyokukola ebisigadde byebimu bbina kyekikulu sebbina bana erituuka Friday bbina ligenda kubaawo ebisigadde tunyenye bunyenye naye it's gonna be a fun day njagala buli omu abeewo yaya twagala nnyo okubuuza ensonga ez'amakulu ku bayimbi nga mmwe abategeera ensonga zino eno naye ziba zigenda mu maaso musirika nnyo omukulembeze we bamuwadde obwa presidential advisor tubagudde omukongratulatinga Edisa Musozi siina kyendowooza ku nsonga eyo kubanga ne position yennyini sinnaja understanding so sigenda gikomentingako naye nga nze njagala nnyo olaba abantu nga batuuka ku lyengedde nze siina mbwa kulaba muntu nga asucceedinga so waba alina watuuse its cool sikiinaako nze waagwanya ate ne point tuyinza okulanga kapa kati nga naye bamuyise mu State House n'agenda bwe bampita amampa ku ssente bannaye munkigedde ssente bafani tebayinza kiraba bubi nti ate kati oyinza okuba walidde nze nga nze kyensobola okugamba ikeya ndaba ensonga naye ekintu kye Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Sheikh Isa Yusufu omusomi w'eddua wane Bulenga ku Mwenda nga nkola ku nsonga zonna omuntu z'obeera nazo omuli amalogo omuli endwadde ezeetebwa amajinni ebisiraani n'ensonga z'emirimu n'amaka abanneetaaze nkubira ku 07 51 7 889 9 oba 07 6 3 16 2 Sheikh Isa Yusufu omusomi w'eddua wane Bulenga. ate tetulina lwanira ku social media so waliwo olutalo olwoyingiramu n'ogamba naye bannange nwanisani nwaniraki nfaaki we want to fight but we want to see the people we are fighting with nga bali together with us oshegeera so banaye mulekerawo pika abayimbi mbw abayimbi tebali mu kubalwanirira mutandika otupika tubalwanirire because we need your power too njagala nwanirira omuntu nga egwe nwanirira nange nkulaba gy'oli tulwana ffenna naye abaana bamala obbalwanirira ne bagwa ne mutandika osekambo baagudde nga mulinga batamanyi nsonga lwaki baagudde bwe tulowooza ku nsonga y'okuwanirira abayimbi tutunulira federation nga y'ekitongole kukoza abayimbi abasinga basinga okuwanirira naye ate tobeerayo ate ng'oyagala olwanirira abayimbi anti kati nze nga kape bwe mba sitegedde bulungi mulamwa gwa kintu sikyegattamu njagala mbeere mu kintu nga nsobola okuyimirira ebbali n'enkinnyonnyolerera I can stand by it if I cannot stand by it then nkoleeyo ki oba okitegeera so sinaba kumanya nnyo mulamwa mutuufu sinalaba nga kigguka sinakitegeera naye nga mbagaliza bisima byokka bwe twalaba federation etandika omukulu Edisa Musozi yagitandika abayimbi bangi tebagenda mu nsonga eyo naye tuba nga tulaba nga atuuse ku positioning eyo etuukira ddala akulira eggwanga wewaawo kyonna kyayagala kyayinza osabira abayimbi asobola okibasabira mu byamusuubiza bintu bingi nnyo tolaba nti kati ate kitegeeza federation olina amazima then ati kati ekyegambye nti nno erwanira bayimbi ndi muyimbi wendi seetaga bayithe kubeera ku kitebe okitegeera because era si nti buli mutuuze abeera ku parliament so that ebirungi ensi yebyemukolera bimutuukako sikyo bw'aba omukulembeze Museveni nga nze ndi Munnayuganda kitegeeza nwanirira nange yonna gyendi naye gyali so federation is fighting for artists I'm an artist wendi nninze byange singa ekifo ekyo badde bakiwadde gwe nga gwe senior presidential advisor on creatives mama nyabo nandisoose bayita basooke bajje mu Nyashi esho bweggwa then tutandikirawo okulowooza ku bitwongerayo ng'eggwanga I want us to have copyright it's something kyentunira nendaba nga kiri 0.01 impossible 100% ndaba nkoze opposite ndabye dda nga kiri too impossible but bana if they can achieve it bisima byokka tulina ensonga ezibadde zigenda mu maaso wakati w'abapromota n'abayimbi olutalo lw'amaanyi nnyo era nemabegakawo twadde meeting y'abapromota nga bagenda kwekalakaasa obutaddamu tegeka bivulu by'abayimbi bonna naye abayimbi abasinga ennaku zino beetegeka so mu bufunzi omuyimbi teetaaga promota sigambe nti yeetaaga buli muntu yeetaaga omuntu naye omuntu bw'oba ogenda kunsuula ddala because I'm gonna work with you then nga nkyekolera omanyi waki mu nsi abantu bangi basawo bangi bapresenta bangi kitegeeza there is always options enkolagana wakati wa promota n'omuyimbi yandibadde etya kuba tuze tulaba ne agreement n'ebeera weeri still bamala ne bagivaako ebintu bya Uganda obimanyi
bwe bityo but me I believe ndoza tutandika document nga lwakubeera mu Uganda ne bwo documenting I really don't know nze I'm starting to resort to doing it myself nga bwe nnoonya solution wakati awo so faba promoter bekola nabo tebannampisa bubi we doing good but abakikola obubi muntu muyigo omanye nti oyo siddayo because even trying and risking is okay. Yeah. State kijoyinza okulaba nti ono muyimbi alabika yeetaaga buyambi oba in case nga bamuyambye obuyambi okuva ku kibamukolera because tuze tukiraba omu ku muntu yagamba nti yayamba buyambi omuyimbi oyo gwe nga goyinza olowooza nti omuyimbi ani yagamba yayamba muyimbi Nobert yayamba Wizo atya okumuteeka ekivulumbu yali agenda mu depression kati waki Nobert yayimba bwaba yali ayamba oli yandiyetimbye Nobert events show up anyway simanyi nyo agreements zaabwe zisala nyo yingira mu nsonga nga sigiina aka idea I don't know their details I don't know bwa nalaba bulabi luyine ngamba sabula tugende naye I think omuntu obo realizes nti no by the nation kanchigiza abayimbi nzo mu kubayimbi we to agreeing a amount of money you clear me before we do what before I go to work so I believe with the church money by now so kati yali asubira kyo soko kola nasubira sente zijja kujja ekyo kiba close to impossible imposing ola ne family azikubako nazirya so I think tuli mu kibira kino kyonna nekisezinga waliwo ekisaawe kiri wansi awo tugenda kubeera ali wansi si wali muno muna buli gazanya tagenda kuba gasaasanya busaasanya interest eri eri wansi wali show yagundi tugenda setinga awo wendi era sagala ngende nga sikulabi noni kusinga ogesunzi nze ngagala nga mangi eyo password nga mangi bakolere delivery oba wakisanga kati nze wembeera gereeta gakimanya nti agagala era gajja okimanyi naawe neshesha yagalina omusinga gakendera ekibuzo kyange kisooka kuva ddinga mulekwa ye mwogezi wa kampuni abeera yasiini bwabeera wano mwogezi wa kampuni leero afuusi yagagwe gakendera goyo lashesha president gakendera wamufunira nga agalina egaliko kwa musana je gukunywa okuwa omungi kakazi waliwo ka video aka trending doni limba doni waneno waliwo ka video akali mu kutrendinga akumbiri gw'omukyala aliwa omuyimbi eyekubye ekifaananyi musango ki okyogerako musango ki gwe yakoze okuba ttatu brown sugar black sugar nawe brown sugar ine kati yaba yakoze musango kibebi kigamba kichi kali abakyala baweze babiri okubanga balina ebifaananyi by'abasajja ani nani mu ggwanga bali babiri kati tulina first lady Wemagere ne first lady Wene ye first lady first lady gomanyi kyo beyange eri wano bewati kale ekifanyi bamusasula okiteekayo omuntu bwakola ekintu asinzira ku laavu ye gy'aba alina ku mutima nga temusasudde muleka nakikola waliyo abakazi abasika eriyo tasika eriyo ng'omanyi tatubweruma ngera osika eriyo noba osetinga luseke ssebo oyo oyise mbulumi kategeeza wabasika luseke era alugwanira kuba yalukolerera okubeera mu mugongo ge gakusangawo nali malabba surprise because nali mukimanyi yali yakikugambako ku birthday mwalaba mpya mwalaba mpya ayina mmeka anti mwalaba ya mugongo eriyo mugongo ye naye nfaananamu oyo gayo gateeka mu mugongo yezeera waliwo alina akalevu nga kaka naye nga kyekyo so kati oyo naye wuwo omugase ku faamu anja asibanga ya abudumulazi katowezeza bameka mukaaga ogenda kukoma ku bameka 12 abaana oyagala bameka abaana nate njagala batono 8 tegeeza balina okwesootingamu awo basofani nawo omwana sente zezikufuga maanyi ga kisajja ndi mwana muto nsubira kukolaki tudde tube serious bagamba mwe balina sente mubeera na buddo anti lwaba obufunye obukozesa okyegedde lwobufunye obukozesa atega bwa nsonga ate bemutambula nabo be babayambako ebigambo by'abantu ennyonyi ezo kwosiiga anti buli lwosuula ejjindu ngera lifune libaka buli muti gulina ettabi kikola omuti guba muwanvu ate ettabi negatandikira eno kati lugira
nateeka musi bw'osindika eri brown sugar alaba ka vidiyo kano olunaku olwaliwo yeekube n'endala ku ggulu si bwe kiri naye ng'ekyamazima si musangwe kuba eyange eri wano eyange eri wano sijagiraga eyashugerwa nedda sebo baneyambulidde eggwanga nti ani bw'anaddanga mumuddiza bw'anaddanga mumuddiza ate waliwo obuzibu oyongedde obulumi ku kiwundu sajja ali mu kkomera otwala mukazi awulira kayimba okwagala mukomusibe nebigolo simba yasimuyambako bw'anaddanga mumuddiza okusinga bw'anaatayanga nga ntatwagijjeyo evaako tokimanyi ande evaako bavuluganvuluge neera tevaako evaako bagikuba obuntu bwabwokya n'okwokya evaako bagijjako evaako